libadde essanyu jjereere eri abawagizi b'omuzannyo gw'emisinde wano mu ggwanga. Uganda bw'ebadde ewangula omudaali gwayo ogwokuna mu mpaka za Olympics ez'omwaka guno, zino nga ziri mu kuzannyibwa mu kibuga Tokyo ekya Japan. Omudaali guno guwanguddwa nakinko mu muzannyo guno Joshua Cheptegei ng'aguwangudde mu mbire za mita 5000. Ono nga mu misinde gino abaddemu ne bannayuganda abalala babiri, Jacobo Kiplimo ne Oscar Kirimo. Empaka zino aziddukidde eddakiika 12 n'obutikitiki 58 ne microseconds 15 n'awangula omudaali ogwa Zaabu ekirese abawagizi be nga bakyakyanca. Joshua Cheptegei addiriddwa munnansi wa Canada Muhammad Ahmed aziddukidde eddakiika 12 n'obutikitiki 58 ne microseconds 61 ng'ate Paul Kirimo munnansi wa America yamalidde mu kifo ekyokusatu ng'aziddukidde eddakiika 12 n'obutikitiki 59. Twogeddeko n'abawagizi ab'enjawulo ne batuwa endowooza zaabwe ng'emisinde gino bwe bagirabye. Mbadde so happy okulaba nti Uganda ewangudde omudaali omulala. Kabadde kaseera ka bunkenkawo ku last moment ng'omunnakenya ayagala tuyitako, naye bambi omunnauganda tatuswazizza era gold medal yaffe. Alabye emisinde gino akirabye nti akulembedde ye yabadde yetegekedde kudduka emirundi egisembayo ebiri ku kafubutuko okusobola okubanga akolaki ng'awangula. Era golodi eyo nsuubire tuseese tudde okuva eri mu bitundu bye twabaddeko emabega mu bannamba lujega kubanga tusobola okusemberako. Ekyo kiba kiraga nti abaana ba wano basobola, beetaagamu bwetaazi maanyi na bazzaamu maanyi na ssuubi, n'olabira ddala ng'obusobozi bannayuganda tubulina. Kiraga nti ne Uganda nayo erina bwe tusemba emizannyo, n'olwekyo tusaba gavumenti eyongere ssente mu by'emizannyo, oba oliawo ebitone eby'abaana abali wansi bisobola okukola ki okuvaayo ne biyimuka nesobola okubeera nga bawanika fulaga y'eggwanga Uganda. Ate bannayuganda Jacobo Kiplimo amalidde mu kifo kya 5 ng'ate Oscar Kirimo yasembye mu kifo ekye16 ng'aziddukidde eddakiika 13 n'obutikitiki 44. Ate mu mbire za mita 1500 munnayuganda Winnie Nannyondo alemereddwa okuwangula omudaali bw'amalidde mu kifo ekyo7 ng'aziddukidde eddakiika 3 n'obutikitiki 59. Guno gwe mudaali gwa Joshua Cheptegei ogwokubiri mu mpaka zino ng'ate gwakuna ogwa Uganda era gyonna giwanguddwa baddusi.